agambibwa okuba kitaawe omuyizzi wa UCM ono Angella Namirembe yafiira mu kabenje n'aziikibwa mu famire entali yankuba kiikiwano ku Lawrence nseera kubejjera mu okutawo ekyewedde tanassa mukono ku nsonga eno ng'agamba nti ejjudde obutale bwenkanya kwatadde n'okumulengeza gwa mu ddiiro era tezinaba kubanga zizikira era mundabye wano ndi ku kkooti enkulu ensonga zange kitegeeza nti ensonga zange zikyatambula. Robert Mutebi nga lina bannamateeka okuva mu kitongole ekirwanirira abaami abakozesa obutabanguko bw'amaka bazeeyo mu kkooti enkulu ekola ku nsonga z'amaka tulina akaseera okwongera okwekubira enduulo nate eri kkooti ne bayamba okufuna obwenkanya bano okudda mu kkooti kiddiye kkooti emu wansi w'omulamuzi Seria Nagawa okuyisa ekiragiro ekiyimiriza byonna ebyali bigenda maaso ku mugenzi Angella Namirembe mwalina okumuziika saako omulambo gwe okuzibwa mu ggwanika emulago okutusanga ensonga ez'omugulizibwako omuliniki bitendeka butonde kukoleddwa munnamateeka wa Mutebi Emmanuel twagira annyonnyola ensonga ze baagala kkooti esinzireko ku Mutebi obwenkanya kyokka nga tayinza kuzoogerako nnyo kubanga ziri mu kkooti kyafuna obwenkanya era tuzze mu ensonga ze zikyali mu kkooti zikyatambulira ddala era nga ddala tukakasa nti agenda kufuna obwenkanya. Onatotudde emizizi ku gye bayiseemu okutuuka we batuuse omulindi ekyabalamuzi abawerako okwesamba omusango guno kyokka nga baliko we batuuse nga basuubira okufuna obwenkanya. Te ye yeekwasa ensonga nti omwana accident eyamutta yali Mmengo, nze kkooti y'e Nakawa sisobola kuwa orders eziyimiriza kuziika okwo. Kyatwewuunyisa naye twategeera bambi naye osanga ensonga zamusukkako olwa ensonga ez'obufuzi. Ye Mutebi akalambidde nga bwali omalirivu ku nsonga za muwala we Namirembe neyebaza abantu abamuzizaamu amaanyi okulinda ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abasajja. Tufunyewo ekitongole naffe abasajja ekijja okututaasa nti bwe tuba tufunye obuzibu basobole okuba nga baddukira mu kitongole ekyo ekya MIDA ekiriwo kati naffe tufunyewo ekitongole ekitandika okuba nga naffe kitulwanirira abasajja. Ategeeze nga bakizudde nti abaami bangi bayita mu bulumi naddala ku nsonga z'abaana be batazaala. Kati buli ali eyo saagala abeeremu kwetirira kugamba nti wabeera nga waliwo omukyala kyaba amusobezzaako naye addukire mu kitongole kigenda okuba nga kitulwanirira nga kitongole ky'abasajja. Ne bannamateeka bakiwanuka balabiddwa ku kkooti nga bakulembeddwa mu John Paul Kakande naye tebalina kye boogedde. Adrian Bale Bwanika yakusakidde guli mu Bukedde TV.